Sitera nnyo okukola video gwe munnayuganda mpuliriza. Bulijjo twebuuza ensolima ki ewa pulogulaamu za His Excellency Kyagulanyi Ssentamu wabira agenda okutambulira. Njagala okuwa amawulire nti ebadde ng'ensolima ewa amawulire eri abalabi ba His Excellency Kyagulanyi eri abalabi ba Bobi Wine okwagala okumukolako obulumbaganye. Njagala okubategeeza nti munnamawulire bulijjo twogera ku nsolima era bulijjo tuba tutyebuuza nti naye abapoliisi n'amagye bategeera batya nti Bobi Wine agenda mu kitundu bwe kiti. Njagala okubategeeza nti munnamawulire essaawa yonna ngenda kuba mbawa erinnya erya munnamawulire oyo okusinziira ku bibadde bigenda mu maaso oba ku bigenda mu maaso ku nsonga za Map Media, Sama saako n'abalala bannamawulire kasaako ka bannamawulire. Ensolima eyakutte documents ezabadde suspendinga Map Media otadda ku kitebe eyaziwaddeyo yabadde munnamawulire kubanga issue ezabadde about bannamawulire. Eyakutte empapula ezo n'azimuwa yabadde munnamawulire era Patricia Sewungu yakutte emitwalo 8 gye yawadde munnamawulire eyo okulaba ng'amuwa document ezo asobole okuzipostinga okukakasa nti Map Media agobeddwa ku kitebe. Gyabadde emitwalo 8 egyaweereddwa omuvubuka oyo oba omunnamawulire oyo atambulira ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bulijjo gitwebuuza ensolima ewaayo ba efulumya ebyama ebyo nga tetumanyi. Oluvannyuma lw'okuba nti akantu akatono kabadde kateekeddwa okuba secret nti kasobodde okufuluma ne kagenda mu public ne kafuuka ekizibu. Ekibuuzo fena tusigala tukyebuuza, President ali safe? Era enteekateeka za President zonna ddala ziri safe? Kubanga olw'ensonga nti President agenda okutandika olugendo oba agenda okutandika pulogulaamu ey'olwo olunaku, bw'ebanga pulogulaamu eyo neebeeramu bannamawulire tukize tugaane poliisi, amagye saako ne gavumenti oba n'abakunde ba Museveni babeera bategeddeko dda wa Bobi Wine wagenda okutambulira. Munnamawulire era kitegeerekese nti akoordinatinga bulungi ne Muhumuza era yawa Muhumuza information nti katugenda wano eno nti kati President yagenda wano President yagenda wano. Yensonga lwaki nti President ne bwafuluma ku ssaawa 8 ogw'ekiro Muhumuza abeerawo ku kido. President ne bwafuluma ku ssaawa 8 ogw'ekiro Muhumuza abeerawo ekiro. Ekitegeeza nti munnamawulire oyo abeera yawadde dda Muhumuza abeera yamuwadde amawulire nga Muhumuza yakoordinatizedda n'abantu be. Kyekitegeeza kikiraga nti President abadde nga agwa mu ambush ez'enjawulo. President abadde nga agwa mu ambush ez'enjawulo naye nga tetumanyi ani awa lugambo abantu bano abakuumaddembe abapoliisi saako n'amagye okulaba nga batataganya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Mujjukira bulungi nnyo ku lunaku lw'abafuutu soja olwaliteekeddwa okubeera e Busaabala ne bagaana amagye ne bayiwa amagye. Enteekateeka ezo era munnamawulire oyo yawaayo information okutuuka okusabotaginga enteekateeka ezaliteekeddwa okubeera e Busaabala ez'abafuutu soja. President bwe yajja ku kitebe omukolo gwe bagususitula ne baguteeka ku kitebe e Kavule, President alina kye yakoonako n'ayogera nti tukimanyi tunimu bambega. Ekikulaga nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mbega oyo yali amutegedde bulungi nnyo agaba ebyama ng'abiwa gavumenti oba ng'abiwa abo ba opponents baffe. Agaba information munnamawulire kubanga yagabye era yakutte n'empapula ezabadde ez'ekyama ezabaddeko ensonga za Map Media n'azikola n'aziwa omukyalo oyo oluvannyuma lw'okumuwa emitwalo 8 n'aziteeka into public. Ekyo bannayuganda tulina okukitegeera tuteegere ki ekigenda mu maaso. Akuuma atakuumira mpeera.